Beta Michael. Anje. Yeah, TUFUDDE Mukkomera wane Kigo tubadde tuzekola abakonebo Ssegirinya ne honebo Sewanyana tusobodde obalabako balamu naye era embeera gye balimu eyagaza naddala honebo Ssegirinya ekigere kikyali kirwadde ekizimbe ennyo naye tutegeezezza nti abasawo abawano babaddeko kye bagezaako okukola omukyala tumusiikiriza ono omukyala wa honebo Ssegirinya naye era ali mu bulumi honebo Sewanyana talina buvunanyizibwa bw'amaanyi naye era naye alumizibwa oluvannyuma lw'okukwatibwa obubi era bategeezezza olunaku lwe babakwata omulundi ogwokubiri nga babakwata okuva wano nga bakabata nga bakabeeyimirira bakubibwa nnyo honebo Ssegirinya eyakubibwa n'azirika teyamanya biki byaddako oza okuddamu okutegeera ng'alina obuvune obadde nga bweyongera naye tusaba Katonda nti ajja kuba bulungi nga bwemulatuze ne Secretary General waffe n'omwogezi naye tulina ne mukyala wa honebo Ssegirinya mpozi njagalamu omukisa. Oh yeah, I'll speak this in English maybe before I give the opportunity to the wife, Honorable Ssegirinya. We just visited Honorable Ssegirinya and Honorable Sewanyana. They are alive, but they are in pain, especially the Honorable Ssegirinya. As we all saw on TV, his foot is sick, it is swollen, it has bumps all over, and he informed us that he doesn't know what they did to him because they beat him so bad that he blacked out, gaining consciousness. He was sick on the foot, and actually even the second foot is being slowly affected. He's in pain. He's informed us that the doctors here in the prison have been treating him, but he believes he needs advanced treatment. Honorable Sewanyana also reported that he was severely beaten and he still has some pains, but other than that, they are alive and they are strong. They continue to send you messages of strength, messages of resilience. As we have seen, they've been this is persecution. They continue to stand firm and they continue to assert their innocence. Maybe mu Uganda okunyigirizibwa n'okukyojjanyizibwa bakwogeddeko wano ffenna tukimanyi nti tebalina musango era tumanyi nti bino bisangosango babibateekako kubanyigiriza nabbakomera mukomera era ffenna tumanyi oba oli awo basooka abo baganda baffe abamu naye nga ekigendererwa kiri ku ffenna n'okusembera ddala ku nze no gavumenti bwetyo bwe badeeyisa abagivuganya gy'emisango bagibateeka obuteesi tewali bujulizi bwonna bwonna bulaga nti benyigira mu bikolobero ebyo era nga ffenna bwe tumanyi nti obubonero bwonna bwonna obuliwo bulaga kino gavumenti ya Mwai Museveni yeri emabega wa bino ebikolobero kyanaku nti basimbye olukongolo ku baganda baffe naye nga mbategeezeza abagumu era nammwe babasindikira obubaka obw'okubeera abagumu n'oba okulemerako lazima bajja kufuna eddembe lyabwe naye ate si bokka bannayuganda bonna bajja kufuna eddembe lyabwe. Bano abali wano Honorable Ssegirinya ne Honorable Sewanyana be bamu ku basibe abangi ennyo abali mu makomera awatali musango
abali mu kunyigirizibwa awatali musango, abatulugunyizibwa, abakubibwa awatali musango. Honorable Ssegirinya and Honorable Ssewanyana are just two of the very many political prisoners that are rotting in prisons and ungazetted detention centers across the country. But they continue to send a message of resilience, and we know that one day they will be free and everybody else in Uganda will be free. Mama Mchala Ssegirinya. Bakukiriza omulala. Mulabyeko ne twogeramu era nsuubira ajja kukola. Embeera si nnungi kubanga ekigere kirwadde nnyo, nandisabye bamutte asooka afuna obujjanjabi. Well, kyanaku baganda bange okulaba nti bamaama b'eggwanga bongera okunyigirizibwa olwajja si ebirowoozo by'ababba baabwe. Era mwenna mwalabye nti Mwami Museveni just kigendererwa kyakusiba abo abamuvuganya. Mwalabye nti agezaako okugyawo beero asobole otukumira mu makomera awatali musango. Mwalabye nti ne Dr. Besigye bamusiba ne bamutwala mu makomero gonna gonna, naye oluvannyuma lw'omusibiira ebbanga ddene kkooti yavuddeyo ne muggyako omusango, naye nga Museveni afunye kyayagala ekyokusiba abo bavuganya nabo n'abakumira mu makomera. Tulina ne information nti waliwo n'abantu bebakozesa. For example, ennaku bbiri eziyise omusajja omu yajja ku ofiisi yaffe awo Kamokya n'atutegeeza nti yali avuga truck ng'ava Kenya ng'ajja wano, ne bamugamba bamuwa ssente bateekemu emmundu mu mmotoka ye bajje bamukwate aveeyo agambe nti emmundu nze n'abakulembeze ba National Unity Platform ne People Power ffe twabadde tuzimuwadde. So njagala okwongera okutegeeza eggwanga nti bingi ebiri mu kukolebwa, bingi ebikoleddwa, naye era bingi ebiri mu kukolebwa gavumenti eno okutusibako ebisangosango bafune bye batukwatira, naye tuli beetegefu okuyita mu buli mbeera okulaba nga tufuna eddembe lyaffe nga bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Embeera bwetyo bwebadde mikwano gyange abali ku Lujjiro TV. Ndowooza President mumwewuliriddeko bulungi ebigambo bye nga bw'abannyonnyodde, bwe bityo bwe biri sisobola kubiddamu obuuli awo okuggyako okumuleka obulesi n'abeera ng'ate yeeyongerayo naffe tusobole okuba nga tuva wano. Ngenda kuba mberekereza mikwano gyange mu mbeera ng'eyo ate tusobole okuba nga tugira. Batuuse Kigo wano abasuubira ababaka owa Kawempe North, Honorable Muhammad Ssegirinya bangi bamanyi ng'eddoboozi Mr. Update asako ne Honorable Alan Ssewanyana owa Makindye West basibidde wano akabanga wano ekigo nnako olwaleero baze kubalambulako nga bw'olabye okuviira ddala ku makya program ebadde mpanvu naye olwa wano nawali atasobodde kutuuka mu budde bw'okumakya nga bw'adda kipulaninze olw'okwewala biki ebiyinza okuddirira. Jjukira nti you have to be in touch oba oliawo n'aba coordinating